Media, Tuggussa Enssonga. Ndi mulunzi wa nte ez'amata ate nga nkola n'ekirungo ekyongera ku mata. Ekintu kyonna kyonna ekireetera ente okukamwa amata oba ekigireetera okuba nga egejja eba erina okuba nga enywa. Kati appetite yonna yonna ogiteeka mu kunywa. Ente buli lweba nga enywa nnyo kigireetera okukamwa amata. Twasobola okulimbalimba bakyala baabwe ng'agala muwasa oba nga amudeetinga naye ate tasobola kulimbalimba nte. Ekyo kye kinneewuunyisa. Ente nayo bagifisiza akadde. Nze manyino jidda n'enzimizira nga n'empuuga okimanyi nti nkwagala. Ente. N'okimanyi nti nkunda mpuuga. Ebe ewulira. Oliire ente ensolo ebulako kwogera naye etegeera. Kama dampeleza ono message nambuuza nti omukyala nga yazaala amata ne gabula asobola okukalya. Nakagoyanga akawunga. Nedda. Kuzala Quality Farm egomba ewadde abalunzi akamwenyumwenyu anti batunda ente z'amata mu buli kika kyonna okuva ku $3.5 okudda waggulu. Kuzala Quality Farm tulina milk boosters nga bye birungo by'ente ebyongera ku bungi bw'amata, ate mu bipimo eby'enjawulo tulina beef boosters ezongera ente okugejja n'ekola amagoba. Tusobola n'okuwakisa ente eyo mu lulyo olulungi, ate bw'otugulako ente nnyana okudda waggulu tukuwerako embuzi ya bwereere n'entambula. Kuzala Quality Farm egomba tuyambako n'okukuwa obukugu gw'ayagala okulundira wafunda. Omuluzi wenna ky'oba tobuusa maaso ye Kuzala Quality Farm esangibwa Kasambya Village e Maddu mu Gomba. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 779 29 17 58 oba noti 7 noti emu 5 15 63. Saka abaita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Saka and school music in Uganda. Okwinga shinze $10,000 abayize $5,000 emmeeza $2,000,000 ku Serena Hotel nga 11 June. Ono ye Paul Saka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Paul Saka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula, Pastor Wilson Bugembe, Helena Nanjego, Stella Kayaga, Flona Namukasa Bettina, Flash Rap, Rebecca Jingo, Catherine Kusasira ne Samisak Samakula. Kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel. Paul Saka lwagidwa Budo SS, BBS Telefina, Bukedo Lupapula, Chabasa Fama, Hardware World, Clever's Origin School, St. Mike and Thomas Junior School, Nansana Chebando, Lady Valeria Vocation and Business College, DIT. Ne Sam's Wine. Tuggussa Enssonga. Yabavuddeko nali ku TikTok okwo ne postinga ka video nga nebiseera byange eby'omu maaso ne mbagamba gye bujja mu maaso eyo emyaka nga giijo nga ndi mu faamu yange ng'ente ziryawo zirya nga nsaza embuzi neeriira. Video eyo yanyirizako ku bantu abamu ab'emiti emibijja banyiiga ssebo nga balowooza bannabikola dda. Naye bannange video eyo nali ku faamu eno eya Kuzala Quality Farm. Era video twagipostinga ku Facebook ne ku YouTube. Abasinga bayingira obulunzi era abantu bangi nnyo bankubirako ne baŋŋamba SB4 bukyanga okola programs. Programu eyo ey'ente ya tusanyusa nnyo andi era abantu bangi kyemmanyi bakubirako ku kasimu abantu bagula ente nabatandika okulunda. Era we twogera nga abantu abamu batandika dda okufuna amagoba kubanga abamwe ente bagula nga zo z'amawako. Ne baŋŋamba nti lwaki toddayokko n'otubuulira kiki ne tuddamu okuyiga. In fact baali bansabye nti atusooka buli mwezi tubeere nga tujja tusomesa ku bantu. So olunaku olwaleero tusazeewo ne tugamba tukomewokko ku Kuzala Quality Farm. Tusagge bano saidi z'eggomba gye tujja ne tukutuusako programu eno ya kulima. Twakoleterako eno ya kulunda, twakoleterako ko programu y'okulima naye nga leero tuzze focus oba esta tuyiteeka nnyo ku kulunda ente enzungu. N'ova mu Obwavu nga tekikwetagisizza kukola nnyo. Ndina omukulu Kabwejombira Mr. Kuzala
Nsanyusa okulaba taata. Nange nsanyusa obbalaba. Yeah. SB4 Media. Eno ye Kuzala Quality Farm. Tusangibwa wano Kirunga, kyalo bakiyita Kirunga Kasambya Parish, Madu Town Council. So nzize n'ebibuuzo bingi abantu bantumye nkubuuze. Waliwo n'omukyala yali aŋŋamba nengula ente atererere nenga njagenda nkimwebuulize ekisinze okunsanyusa nti onakuseera appointment waŋŋambye jangu andi ensonga zitugenda okwogerako ezimu ozimanyiiko. So tutandike wano twagenda okujja kino tekyaliwo tezaali mu faamu. Leero tugenza okudda ng'ente ziri mu kiyumba. Olwa tutandikira awo. Kakati mbadde nsanga okusoomoozebwa kungi ng'omuntu agamba nti nze kati nga nze ndi ku zero ate we mba ngiguze enaamanyiira etya zero grazing. Kati ne ŋŋamba abantu kambateerewo seemiziro eno gye tuyitanga seemiziro ebeera mu kiyumba ne tuteekamu omunnyo ne tuteekamu ne supplement eya chachu oba maize brand gwe bayita maize brand nti kati ente bwe zijja ne ziri eddakiika 3 ku makya saa 12 ziri eddakiika 3 ne zigenda ne ziri omuddo faamu eyo bw'ogiraba erimu wano nga zirya chachu n'omunnyo. Omunnyo tutabula omunnyo omweru ogwe bayita kiyindi ogwa bulijjo ogubeera gwa mayinja nga mweru si gwe guno ogw'abantu gwe balya guno baguyita kiyindi guba gwa mayinja. Bagutunda mu winaawo bagutunda n'abantu abalina amaduuka abasuubuza. Kati omunnyo ogwo tugutabulamu chachu. Chachu ekolanga supplement ku nte eyongerako okuleeta skin ku nte. Skin okunyirira. Ate ne increasinga n'okunywa. Ekintu kyonna kyonna ekireetera ente okukamwa amata oba ekigireetera okuba ng'egejja eba eyina okuba ng'enywa. Kati appetite yonna ogiteeka mu kunywa. Ente buli lweba ng'enywa nnyo kigireetera okukamwa amata. Kati twasalawo nti eddakiika 3 zijje wano zirye ku makya. Ate emisana ssaawa 8 zijje zirye eddakiika 3 n'akawungeezi ssaawa 12 nga zigenda okwebaka zirye eddakiika 3. So wezimala okulya nga zigenda ziri omuddo. Kati nga tezinava ku muddo nga tezinatandika na muddo bwe zifuluma bwe ziti waliwo amazzi wansi zigenda awo ne zinywa amazzi. Kati aga amazzi zifuluma wano nga ziyina ennyota ziba zaagala kwongerako mazzi. So SB4 Media Tuggussa Enssonga gwe omulunzi asuubira okusanyuka okulunda naawe nga walina ekirooto ky'okulunda nolundako nebigaana tukwaniriza ku programu. Nze muzukulu wa Kabajja umala bali ku kamera ne Blaza Akamandi bali ku kamera Albert ye editor waffe atuteekamu akasente bebaziwa and Sons bo basanga wano ku Mukwana Arcade bebasale mu bbanga bakoletera ebikozesa mu kisenge omuli blankets ebifaliso amasuuka duvet covers mattress protectors n'ebirala ebiringanga ebyo bakusimiza baziri ku screen bakola delivery paka ewuwo ku mulyango wamu ne bannaffe aba Sente Butto gwe bona wennanga oli mu UK oli mu London US Germany n'ensi ezirala bakolamu mwena ebizibu bya kuzimbako akayumba ogwo byempapula biganyi famire ekyankalanye watwala omukyala n'akwekyangirako ogwo buli kimu nga kikutawaanya kuba ku simu yere ku screen ya Sente Butto tojja kubeera nga ate wejjusa bonno essira bayiteeka ku Mukama Katonda era nga balina package y'okulagula bakubira essimu ne bakulagula ekikutawaanya wamu ne bakuwa n'amagezi engeri gy'olina okuba nga ate okivaamu bayita solution y'oba nga basomoka ebizibu ebyo. So tusaba nawe kutweyanjulirako teweyeyanjudde manyi nazze nga mbugumye nnyo batandise butandisi. Amanya bampita Frank Kuzala nga ndi director Kuzala Quality Farm esangibwa wano Ekirunga Kasambya Parish Madu Town Council. Ffe basaale mu kuguluza ente z'amata. Gwe wenna ayagala ente z'amata oli mu kifo ekituufu. Okujjako ayagala ez'ennyama oli mu kifo kikyamu.
wano totunda za mnyama. Era saagala naziwuliza. Ne bw'oba ng'ogimpadde njiteeke ku faamu tesobola na kusulawo tekkirizibwawo eba mu kifo kikyamu. Tutandikire ku program gwe twajja okukukyayirako. Kyali kitya? Bw'omanja okunkyalirako nafuna bakasitoma weewaawo ng'ebirungi we bibeera ate n'ebibi bibeerawo. Nti osanga okusoomoozebwa abantu baffe beetaaga okusoma era badde nsaba SB4 abantu abasinga njagala buli lwa mukaaga abanankubira ku masimu bajje nga at least mbafisizeewo akadde olw'omukaaga n'olw'essaande basome ku bwereere. Omuntu ajja n'agula ente n'agamba njagala ente bweziti ne bweziti njalayo ente 4 oba ente 3 naye siina kiyumba n'omugamba nti kale kati tujja kujja tulaba ekiyumba naga naye mpaamu ewiiki nga 2 ente eyo obenga otuusiza ente zange bwe bituuka ekiyumba alunsi ne ssente ne zigaana ate natuwulira nga atandika nagula ente muba Kuzala quality farm ate ente tezinnatuuka kwegamba n'abanga ayemulugunya n'ali agadde kasitoma ogenda okujja wano obenga oli ready nga weesetinze omanyi kyoyagala ate naawe ayagala atannamanya leka kwefuula najjuwa buuza otegeere wano sisasuza ssente teri asasuza 10 okusoma bino amagezi twagafuna ku bwereere tulina gagabira bwereere era wano teri wajja ku geeti nti okuyingira wano geeti osasula emitwalo 2 ate okutuuka munda n'osasula 5 nedda kati gwe jangu osome otwale kyotegedde ente bagiriisa batya enywa etya mu budde ki era ewange wali watya omuntu agenda nagamba mulimu ebitundu mu Uganda wano ebiri specific nga byo byabalunzi ngene gomba ze tuyita kato corridors kati ate mulimu n'ebitundu nga byo biyina breathe y'ennyanja tosobola kukola faamu kigo ku Serena ennyanja ezisizaamu ereeta obunyogovu kati agenda okutwalayo ente oba oyina okuŋŋamba ente ne tugigema embeera nti embeera yonna neesobola okujja ente ebeera resistant ekirala zenkwa ezirumbagana ente omuntu agenda n'atwala ente n'omubuuza olunda otya kati ye nga yamanyira ninawo obubuze waka ninawo obumyu ninawo ki obubizi kati ebyo byonna byonna bibeera n'enkwa ate enkwa kintu kiri dangerous enkwa ziruma omusota enkwa ne ziruma enfudu ate ne zikomawo ne ziruma ente kati obwo busagwa naye kati siranga kukonkwanga erumya embizi anti kakati bino ebibizi engeri byo gye byakulamu enkwa teyina ne weeruma embizi teyina musuwa oli ng'ayomba embizi eyina akasuwa kali kamu kabeera ku matu awalala wonna tebeera na musuwa abaana abagira bakola batya abali embizi ekyo kekigendako nnyo bulira bannaffe bagamba mbu Nuwa yagisomosa abantu bagirye naye kikulu kiri nti Nuwa yagitwalira mu lyato okukiriininga ebikyafu ebyali mu lyato so teyagitwaliramu abantu bagirye yadde ojogera ate oba ofundako ennyama yaayo kama doli otya so akati empologoma zaali omwo n'ente nga zipamu obusanga kati bw'obulaba embizi ne bagitwaliramu eri amasa so kakati yo teyayina nnyo mugaso mu lyato lwakuba nti abagirya beeyambisa ekyo nti Nuwa yagisomosa nedda yagendayo kugira n'olwekyo okwo kwe kusomoozebwa SB4 kwe tusisinkanye nti ekirala tusisinkanye okusomoozebwa kwa delivery naye nateekawo program nti omuntu bw'ogula ente mutambuliza ku bwereere naye obuzibu obujja nti zino ente z'okulunda tulina ebbaluwa ze tusaba ze bayita letters of no objections okuva ku districts y'oyo omuntu mwabeera kati ate ne muwa
receipt yange oba invoice ya farm nengattako ne movement permit eya DVO owegomba kakati obuzibu obusisinkana nti ojja kwesanga nga DVO wa district eyo oba wa town council eyo ali slow okuweereza empapula gye njitwala tebasobola kumpa movement permit nga simaze kufuna letters of no objection kati nendireeyinga kyokka yajoguza ajagalirawo ate ye kasitoma olumala okususula ssente nga ente yange eriwa namufunako bula tubadde twogerako nti yagula ate yayagalirawo simu zifuuka essimu yansuubiza leero tanaba kugireeta kakati newesangibwa n'emmotoka zennyini omuntu n'agamba muzeeyi mbadde nafunyeyo akalimu ak'ekiboga leka mmale okukatuusa nzijje nti kente eyo n'omulinda ekiro n'atuuka ekiro oluusi ente n'agiteekako ekiro bali n'abazuukusa waliwo ente eyamenyeka omugongo nengikyusa nembawaamu endala naye kubanga bagitutte ekiro so kati ebizibu bibeera bingi naye nze mbadde nsaba ku mulundi guno omuntu bw'ojja okugula ente waakiri nkuwa amafuta kujja n'emmotoka yo jangu n'emmotoka yo nkuwa amafuta so kiri tugabane transport ekya transportation kwegamba kikumenyeemu kimenyeemu olw'ensonga nti nja kudireeyinga bite omutindo gwa kampani kubanga ajja kuŋŋamba oli ajja kujjaguze leero ente ajagala enkya kyokka DVO weeri tamanyi mukubira nga nina okuvuga ate nange ŋŋende ku district nfune DVO wange asobole okuconnectinga n'oli bamuwe ebbaluwa kubanga zino ente ez'okulunda teziringa za kusala bwe ziba ez'okusala bakuwa buwi bbaluwa n'ogenda mu meat park ate ebintu ebyo ebyekiyaayo ebitaliimu mazima nze sibikola kubanga nja kuwa ebbaluwa nga yakutwala kulunda ŋŋambe nti kamuwe ebbaluwa ente yagituuse nkuwa ebbaluwa ng'egenda mu lufula wali ente obanga wakagituuse nakasajja eggayaaza bagikwate bakubuuza ebbaluwa ziririddawa nti zizino movement permit gye bampadde bazikwata obubbi bw'ente bungi mu bantu kyekiva olaba ente ebeerako ebbaluwa egitambuza ebeerako invoice ne receipt ebeerako ne ear tag bwetulaba ku matu bwe mulaba ku matu obwo ear tag ebeeramu kakati ebeerako ku receipt so kakati bwe mba nkufeekinze nja kuwa ebbaluwa ng'ekutuusa mu lufula ate nga gw'oyitawo ogenda kiruddu oli akubuuze lwaki oli wano wa poliisi akukwate lwaki oli wano nti ndi wano ntwala nte bagimpadde ntireeta ebbaluwa ng'ebbaluwa zoogera lufula ezo bazigaba ezigenda okusalibwa naye ente ezigenda okulundibwa ebeera eyina document ate abantu abali eyo bonna abampuliriza document eno gye bakuwa naawe ekuyamba ente eyo singa ekutolokako owagireese obeera n'empapula ezigyogerako ne bw'oba ogiranga amannya gange nze SB4 nagula ente ku Kuzala Quality Farm ente iyataga namba bweti kala bweti ng'obirina ne bw'ogenda ku poliisi weeyanjula ng'empapula zo ziri mu bulambulukufu nange nze kennyini ogenda okuba nti nafunye obuzibu nkukyusizeemu nkuwa ente endala ng'olina evidence emala olina police reference naye abantu baffe balina ekizibu kiri kimu baagala nnyo ebyakagwirawo baagala nnyo ebya capucapu zino ente bwe tuba tuziweereza omuntu nga tuzitikka nzigema n'eddagala lye bayita nzigema n'eddagala ery'enkwa Ivermectin plus enkwa zirumba kakati ente ebeere resistant nti ente n'enkwa ne bwegiruma tesobola kulwala kati oli bw'ajja n'omuga munaye njagala kuzigema enkya ate ndyoke nzikuwe mala gagisindika nze ndina omusawo owange abasawo be tulina mu Uganda munansonyiwa sitta mutindo gwa busawo naye mulimu abasawo nga yakulira Kololo n'asomera e Makerere n'akulira era Kololo nga tamanyi bya mukyalo ebintu bino byetaagamu okubibeeramu practical bino tetubikola kubifunamu ssente wabula tubikola kubanga tubimanyi tubikola with passion
nti tubyagala era tubikuliddemu ye business gye tutegeera kubanze ente ne bwenjira bulabi nsobola okumanya ndwadde eyina ekigibulako ne bwenjira bulabi manya nti yenteekamu eyina amata oba terina ne bwebanga ate terina bbeere eddene so kitali ku muntu mulala program gye twakola twaleka wano ente nnyingi abantu baagula nnyo kuba ekisinga okutuzaamu amaanyi kwe kukola program bashoni bera successful nnyo era ntwala okwebaza abantu b'omu diaspora mwebale nnyo mutuwagidde era siina kitabo wano kirisitinga mannya naye abamu mbajjukira eriyo Dr. Cyrus ava mu Arizona America eriyo Dr. Kibazo eriyo omukyala Sala atairwe birungi eriyo omukyala Rebecca Nakato ali London ne mwanyina Sech Ahmad n'abalala London Croydon Central London batuwagidde Scotland batuwagidde America Texas batuwagidde Arizona batuwagidde Chicago batuwagidde Boston batuwagidde tonafuna ku Saudi Arabia Saudi Arabia eriyo omuwala ayagala kugula ente bbiri n'abo mbadde sinabafuna e Dubai abantu nga bana naye okusinga weeve eno simanyi lwaki oba faamu eno yatunula nnyo mu America batuwagidde nnyo njogedde amasaza matono okusinziira kyetanga nina ekitabo naye nga amasaza mangi nnyo omwana asobola okwagala okulunda we Saudi Arabia naye osobola omuguza ente n'agitwala ekyobabu ne mumuluma nagamba ente enginone nzize sente zange kakati era y'ensonga lwaki ente ezo zirabanga bwe ziri bwe zityo nti bwe mba nunda breed omuntu saagala nnyo muwe 100%. 100% omuntu w'ebweru tagisobola yeetaaga serious monitoring hands on si bye bino ente ziri zityeyo ekyo kimu ekirala ekyokubiri bwegejja amagumba gano erwawo gakavalinga kati zino ente zino eza 75% ne 80% bw'owulira ng'oyagala kivaamu noga nti kati kanklozinga chapter y'amata nzigulewo chapter y'ennyama otwala butwazi oyita omukinjaadi still esigala ezitowa kiro sente zo ne zivaamu gye zewagigula 100% yokasita 100% saawa yonna tebikka magumba egwamu ate okugifuna ng'ebikka amagumba eyo tugiyita Australian Jersey ebeera ejja kujjako $15,000,000 wano mu Uganda bw'okigamba omuntu akwata ne ku mutwe nti ente $1,500,000 so ebeera ekamu amata mangi ng'ate yina omubiri munene so waliwo eyali aguzeeko ente nagamba ginnundire sitera kukikola okujjako omwami omu abeera Dubai yaŋŋamba ente njimuli agindekeddemu emyezi 2 amale okuzimba ekiyumba naye nga ekyo sikikolerako ddala ekyo sikikolerako ddala omuntu yeetaaga n'abeera kubanga bw'oba oguze ente obeera olongoosa byanfuna byo oyagala kuva ku ddaala kw'obadde odde ku ddaala eddala kati omuntu bw'akulundira kizibu okutrackinga ente eyo eyingiza etya tojja kumanya nangeri ki abantu wano ekitulema Uganda era ekituze emabega kiri kimu kyetwagala kufaayo kunoonyereza n'omanya nti ente yange ekamu etya amata gatya era mu budde ki era leero yayingiza liters meka oba kiki ekigireetera okwesala amata omuntu ayagala ateekaawo agamba omulaalo nti kama mukama eyo naye tatufaayo kunoonyereza leero yasaza amata oba yayongeddeko kubanga ente zino nazo ziringa abantu oziwa keya ogirimbalimba abantu basobola okulimbalimba bakyala baabwe ng'agala muwasa oba nga amudeetinga naye ate tasobola kulimbalimba nte ekyo kyekinneewuunyisa ente naye bagifiisiza akadde nze manyino gidda nenzimuzira naye empuuga okimanyi nti nkwagala nokimanya nti ninkunda mpuuga
ebeewulira olire ente ensolo ebulako kwogera naye etegeera era bwe mba nvudde Kampala nenziyimiriramu oba nga naje nvudde ziyimirira bwe ziti nezimala mukama waffe azze ente eba etegeera bulungi naye kakati togiwa budde n'ogikamisa omutamiivu ajja atamidde bwakuba ennyana kati bwe giba bwete ng'esika amata ng'omala engoma agamba ente yange tekama tosanze wali obuyana obuto ezimu zizaala n'okuzaala kati ezo ennyana ento wano siyinaawo milking parent ente ziyina okukamirwawo ntunda amata naye mulimu ente nezituuka ng'embuto zikuze ne zizaala nga oli tannagigula nze njikama ng'omuguzi bw'ajja bw'aba tazze sitiibu era efaamu esigala eyingiza wenzija n'essente zange nenjagala okugula eyo ezadde mpako nakayana kaayo essebo era ebeera full package ennyana ne maama waayo kati gw'omanya oba akaana okateeka ku bucket feeding oba akaana kagenda kubanga kafeedingibwa kuviira ddala ku maama wako ebisinga nze mbyogedde challenges ziki okuva twajja wano eno zozze ng'ofeesinga nga tujjeko nze zenkubuuzizza challenges zenfeesinze transport challenge nti olunsi olwawo kuweereza then endala challenge gyenfeesinga nti omuntu ajja ku faamu najja n'omugamba nti ente ziizo londamu ente gy'oyagala n'atambula n'akebeera n'agamba yizo nanga zifaanagana oba ntwala eriwa kaakati ente bagitikka ku mmotoka olunsi n'etuukayo n'agamba naye ate eno gye mwaweereza ng'eringa enkovvu oba gye naleseeyo kati nembagamba ente ng'ogironze gamba manager oba abakozi bosanga ku faamu londa tunula ear tag eri namba ki yebegenda ne ku receipt yo kati ente yo bwetuuka sooka osome ear tag then oluvannyuma olyoka osalewo then n'ekirala abantu abalala agenda n'afuna ng'agenda kulunda omuntu gwafunye n'amugamba nze ndi mulaalo abantu bakimanya nti buli mulaalo yenna amanye ebyente nedda mulimu abalaala abasiruwalira mu bibuga nga yali munyankole oba yali munyarwanda nga newaaba olunsi tebayina nti kati gwe omusanga ngoga ono omusajja nno mulaalo kamutwale wagundi anondere waliwo okubanga mulaalo ng'alunda bubuzibuzi nga n'okulunda takumanyi kati ye olusanga oba muvubuka wa bodaboda nga mugamba gwama nawulira oyogera olunankole nti tugende kuzaala quality farm onondere ente omuntu gwaleeta okulondera ente tagimanyi olumala n'omugamba naye munaye ente gy'obadde olonze si yennungi naga nti ate oli aŋŋambye eno nti yejja okukola ente olutuukayo oluusi nemukolera kyabadde tayagala neyeemulugunya kati obwo nabwo obuzibu bubeerawo abantu babeera n'abacuba nga abasanze ku street ngenda mukola wange waguze ente yankubirako kuko nga yeebaza n'agamba nti yasooka netamuwa mata bulungi naye waliwo oba mmere oba booster ki gye wamuwa netandika okugira amata booster ki eyo bagiyita milk max booster njiwaabo nze wano bwe mba nsooka kugamba lita nte zeekamwa oluvannyuma nenkugamba nti genda then kati nze sigikuguza naye oba era oyinayo ente ezo ntundira ddala ekirungo yo yeefaanana etya eri mu store wali ndowooza oba tugireeteko omwana aleeteko ayine embabazi meya gyendondeetere kali akashaho akabusta Kuzala Quality Farm Gomba has brought joy to all cattle farmers. We have all types of dairy breeds ranging from 3.5 million shillings and above. Kuzala Quality Farm, we have milk boosters that multiplies the production of milk from your cow in different sizes and quantities. We have beef boosters for the rapid growth of your cows. Kuzala Quality Farm, we carry out artificial inseminations for better cattle breeds. We also give advice to those who have small spaces. Kuzala Quality Farm is located in
Masambia Village, Madu Town Council in Gomba District. For more information, call 0779-291-758 or 0701-501-563. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. So nenga cho like chiba chimera chi kati ezo ingredients ezikuboostinga amata nafunamu emu okuva South Africa, Netherlands, Australia ne mixinga na wano gwa bikolera ddala nze mbikola bikolebwa Kuzala Quality Farm yabo babagamba mbu ente tekamwa yagaana nze bw'omala ogigula n'okeera ku makya n'okamenta nga yalidde leero n'ogikama ku makya n'egaana okwongerako amata gwe jangu nkuddize ssente zo watyanga agikama yatalina experience manyi n'okukama kulimu experience nyinza okubanga era twalundako kente waka naye nga nze lwenkamye etuwa ekikopo kimu naye nga te mukulu wange lwakamye etuwaka baketi kalamba abantu abasinga bonna ababeera mu nte agenda okukama ente nga already ayina omuntu we gwamanya asobola okukama ente kubanga kino si kyekintu kyozanyirako kizibu nnyo gamba w'emmotoka n'omugamba ng'omuntu tavugangako ku mmotoka n'omugamba nti yiyo ovuga era abantu abasinga okukamira bannaabwe ente babeera nga olunsi amanyi naye ng'ente yo yeetalina mata mwana nga takaleeta meeya ente zino tugeze oba zigula zo zaamu zaate zivaawa mu faamu endala wano eringa collection center oba picking ground wojja no picking ente era kati wano nojja ng'olina sente zo zigula omukono ogwo ate ku mmanda osanga zijjudde natunulamu wantu ki mu Uganda wensobola okuteeka abantu webasobola okukima ente ezo okumpi n'ekibuga kubanga wano ziri 2 hours drive from Kampala to Gomba twazitwala emakindi tosobola so diary booster max booster ekolebwa Kuzala Quality Farm jihindire bobanga ziryanga wono kakati kano kilo 25 ozitabula muza kyachu 10 otabula nkoguza zino notabula muza kyachu 10 nowe entezo then nenawo ne kilo 10 otabula muza kyachu 5 Boston omuguza abantu boguzize ente bokka oba nyinzo banga abantu bonna in fact kino nchuguza abantu bonna sibante zine benguzize ente baba benguzize ente mbanku gambye enti ekamwa matabwe gati kano ka kilo 10 katabula mugwindi meka kano katabula kilo 5 eza maize bran kano katabula kilo 10 eza maize bran so nezirya Madam Chakugamba nti wembanga ente sajugula wano na ndi eyo mu kufamu yange osobola okkanguza nsobola okkaguza era kaaba Uganda bonna abalina ente z'amata nga gwento ogigezezzaako eganye n'ogaba naye ente nga tekamwa ente nga tezikamwa ente nga nzize emabega jangu okamuwe kuba essimu bakakutuusize wonna wooli
e Kampala osobola okafuna Muyenga ku Kironde Road oluguudo lwayita Okama Close awo bw'otuukawo in fact simu tugenda zibawa then ne Namwongo ku katale kwennyini okuli Namwongo Milk Center eyo nayo diary yaffe kama dampeleza wano message nambuuza nti omukyala nga yazaala mata ne gabula asobola okukalya nakagoyanga akawunga nedda bana Uganda olaba eno mmere yansolo bino ebibuuzo biraba oyo Uganda ajja kunkubira esima ngambe sirina mata nakazaala mata gabula sobola okagoyamu akawunga nekala eno mmere yansolo ekwatagana na nsolo so si bantu tusobola okawa embuzi era ng'embuzi obwana bwayo tebukkuta n'embizi era bintu by'embizi ebyo binteekamu naye saagala omanyi mulimu abalunzi bentera okuwulira ku rediyo ng'alunda enjuki obutiko enkoko embizi enjiibwa embaata guuzi smart guuzi kwegamba nga buli kika kirina omusayi akirunda ate wano si bwe kiri ffe tulunda nte ate ez'amata era tutambulira mu kwongera ku mata tukola emmere y'amata ereetera ente okufuna amata anti tuyinza okuba nga yesu tulunda nte era simanyi n'embizi naye ebeera n'amata era naye tebagayita mata ezaala ago tebagayita mata kibaki simanyi ndowooza ag'embizi bagegamu bannaye ekintu ekyo waliwo abakirya am very sorry naye simanyi simanyi bweyitibwa watwogera ku kisolo ekyo waliwo kiwe kiso bisimanyi lwaki ate eze kuba nze wemba nkola program mba ntunulidde nnyo buli muntu omulunzi era lumu waliwo alina kifaamu eyo tujja kugenda ne umalu tushutinge tusomese abantu embizi kale netukole program kati amada tunagenda omanyi okulunda kuno era eriyo alunda enjuki zezikyasinza obukambwe na buli kimu n'omulala waliwo ku bbunga omusajja bamuyita Jimitex alunda mbwa mumanyi naye mulunzi wa mbwa kakati waliwo zitambuza ku road kati nze siri mulunzi wa mbwa ow'enjuki ow'embizi oba ow'enkoko oba enjiibwa n'embaata ndi mulunzi wa nte ez'amata ate nga nkola n'ekirungo ekyongera ku mata era ntunda n'ente ez'amata so akasembayo kubandoza byonna tubyogeddeko pazingalo kituleseeyo nze kulanga ndi mumativu andi omuntu yenna ali eyo ebibuuzo badde nga yeebuuza nsuubira byonna mbikubuuzizza pazingalo kituleseeyo tewali okujjako nze nkunga bannayuganda gwawulira nga tolina ssente za kameeza yingira mu bulunzi basingle mothers mujje mu bulunzi musajja yandekawo musajja yansuulira abaana bba wange yafa siina musajja mbonyebonye nze taata nze maama omulimu sirina edduuka ku nabugabo baliseera jangu ogula ente z'amata olunde zijja kuyamba mu biti bibiri abaana boozadde tebajja kukula muwawa bajja kukula nga oyina w'obakiipingira sisobola kubeera n'abaana n'enzaala abadongo ng'ente zino ziri wano sigamba badongo abayimbi naye ŋŋamba abadongo abasula mu bikeesa basobola okujja abaana ne babeera muntu omwana bw'avaano nga yakamye yakooye kizibu okulowooza mu by'endongo kati eno projekiti ereetera n'omwana wo okuyiga nga okukula nga amanyi okukola ate at the same time n'ekuwa amata income gye musobola okufuna daily income ate naawe wennyini ekuyambako n'okugulawo omukago ne banka nti buli lw'osevinga ako akatono ente eyo ekamwa n'oteekayo lita 10 leero no bankinga mu sentinary oba mu banka yonna oba mu banka yonna eyiyo n'ogenda ng'osevinga otuuka ekiseera n'obagamba nti akakati aba sentinary badde nzija nsevinga nammwe naye mbadde njagala ntandikewo obulunzi obw'amaanyi musobola okumpolayo akasente ketwaliise mumpa akasente akagundi gavumenti yateekawo ne ssente
ziri mu Bank of Uganda bazita agriculture credit fund, I think SCF ziri mu Bank of Uganda eziwa abalimi n'abalunzi, naye eyo okukiyingiramu oyina kubanga era olunda omubulunzi mwoyita n'ogguka omukago ne banka nesobola okuwa kubanga saving yo ebeerawo ya buli lunaku. Ne bwabeera manerenda ng'oba agenda kuwola ajja kuwola nga okusinziira ka daily income. So akasembayo nze ku side yange tuwira ebigambo ebitambula eyo nti okulunda ente kw'abanyankole ne weesanga yo Omuganda ali mu kulima ku butembeeyi. So ekyo kyogerako kyaga nti okulunda kw'abanyankole ekyo kikyamu kifu. Tuyina omusajja ne yali omulunzi ow'amaanyi omugenzi James Mulwana yalina faamu ne faamu yali mu Nankole n'abalala ne Bakizito ne baani ne Basembeeguya ne baani obawulira amannya ga Kiganda balule baani Bakizito bonna babadde nga Baganda Bakisozi basajja Baganda ate balunzi. So baleme balimba omanye ekyo bakikozesa ebiseera ebisinga okuleeta entalo mu mawanga okuleeta okukyawagana n'obutafaayo. Kuno okulunda kwa Muganda, kwa Munyankole, kwa Munalwanda, kwa Mukiga, Musebbeyi, Mulundi, Munyoli, Mugweri, Mudinka n'abeggulu. Okulunda kwa buli muntu. Bangamba nti abeggulu walunda ente enyera kasite munuma ng'asalako okutunga akufumba ng'asalako ekisambi naye ng'ekyali nnamu akyalunda ente. Omuntu ky'oyina ewuwo bw'oyagala bw'okikozesa. Era eriyo n'abalina abakyala mu mayumba gaabwe nga balinga endogoyi aliwo okukola. Eriyo ne bannaffe nga balina bakyala baabwe nga yakima amazzi yafumba emmere yagenda n'apakasa ate nadda n'agulira n'ebbaawe waragi. N'abo abakyala boolaba abayina bogoya ku makuba abo abasinga abeeyengulu akola naye ng'akolerera mwami we kati ate neweesanga n'omukyala gwe bakolerera. So omuntu engeri ky'olina gw'omanye bw'okikozesa oliwadde mbo kikozesa obi oba obulungi. Nga tumbawumba webaze ku bakasitoma baffe abaatuwagira abalala puroguramu eri ne batuwagira ate tukowole n'abalala. Bannange kantwale omukisa guno okwebaza mwenna abatuwagidde. Okusookera ddala neebaza abantu b'omu Amerika, London, Hoima, Mukono, ebyo n'ebitundu byonna byemmenya baguze ente. Masaka, Mbalala, Kampala, saidi ze Gayaza. Waliwo omwami amuyita Kagumira alondera Gayaza mutuuze we Muyenga yagula ente oba yagula ente 33 omukono gumu. Gamugagga. Alundira Gayaza eyo. So abantu b'Emityana, abantu b'Iganga bagula abantu b'Embaale. Nsiimye nnyo, nsiimidde ddala. Simanyi nangeri gye nnyinza kwebaza wabula ndowooza oba ntabulemu tabula ekiruga. So Abanyankole mwebale munonga okutwagira nkasiima munonga Mukama bampeera omugisha. Abaganda mwebale nnyo mwebalire ddala nasiima. Olusoga sirumanyi olweyo lwonna sirumanyi banaye n'abeeyo ab'emitala w'amayanja. Thank you very much. So we really appreciate it and we still appreciate it for your effort and love. Tusiima nnyo. Omuntu eyali agadde okujja okutandika okulunda tumukoowole nti omubulire tezitandika. So kakati mpita abantu mwenna ng'owulira oyagala okulunda
oba nga wali agadde okulunda jangu bw'oba nga tolina ssente naye ng'ate weetaaga okusoma jangu era sitiiru nkusomesa omanye kikyotandika nakyo na kikyoyagala okulunda bugagga ate okulunda ente zino zivaalinga okusinziira bw'ojja wano kati nsobola okukugaa ne gamba eyo nte ku makyekamu lita 18 akawungeezi lita 10 nti ze lita 28 olunaku ne twogera ku bisale oba ku miwendo biseera ebisinga mukulu SB4 bwe nayogera wano nenjogera emiwendo gy'ente egisinga abantu bajja zino ente zikyukakyuka mbeera ndeeta breed endala nendeeta muganzi nendeeta mujazi oli ajja nti ate baatugamba miliyoni 3 omulala n'agamba nti ate baatugamba miliyoni 3 n'ekitundu omulala n'agamba ate baatugamba miliyoni 2 nedda mukwano ente ziva ku miliyoni 5 okudda waggulu ng'ate okudda waggulu kisinziira nawe ente bw'ogiraba ne bwekamiddwa amata gaayo oba neggwako lyerina nze specifically ndiringana nte zirina amawako ezikuzizza myezi 8 nga mwezi gumu ezaala myezi 9 nga mu wiiki emu ezaala mulimu ne gyotwala waliwo nezizaalira ku mmotoka nga bazitwala so abo bonna mba nkola ki mbeetaaga abajja naye mbayita mwena gye muli mujje nja baweereza ate n'ekirala ekirungo kino abantu baali badde bakyettanira nnyo abalimi abalunzi naddala nga ente olaba nti ente yagaana okukamwa yagaanira ddala gwe jangu sikugamba nti ŋŋenda kuguza ente ate nkuguze n'ekirungo nze njagala nga ente eyo gy'obadde olunda yagaana okukamwa jangu nkuwa ekirungo ku Facebook emitimbagano yali ategeeza okunoonya ku Kuzala kwa Entte farm ku mitimbagano gyammwe akikola atya Facebook kwemuli ku Facebook waliwo omusajja gwe twali tutaddewo abeere nga ateekayo ebyo ebifaananyi n'okupostinga naye ebiseera ebisinga tubadde bize mu butuufu ng'abantu oyina deliveries oyina abajja okugula tolina budde obwo kubanga omuntu kibi nnyo muterayo ekifaananyi ng'ate togenda kudda amabega okinnyonnyole kati njala nnyo omuntu ne muterayo ekifaananyi nenkizza emabega nnyonnyole enamba z'essimu twasobola okukufunira ennamba z'essimu 0779 29 17 ne 0705151563 zonna ziri ne ku WhatsApp naddala WhatsApp ebeera ekola naye so mpita abantu bonna gwe ebintu abantu tufunemu calculation entono nti ogenda mu dduuka n'ogenda wali bannaye ab'ebizimbe munansonyi wanange Ndirandi Road naye ogenda n'obeera n'ebizimbe n'opangisa omuntu mu butuufu n'omupangisa miliyoni 5 omwezi n'ateekamu ebintu mu masa n'akola amasa ga miliyoni 6 n'ateekamu ebintu bya miliyoni 2 n'avuga emmotoka va wano ebuziga ewaffe kumpi naye yogera nga mu bitundu zikyanja zintinda n'avuga emmotoka kujja mu tawuni nga buli lunaku avuga emitwalo 10 kisinziira ne kapasite yingini y'emmotoka ye ojja kwesanga omuntu oyo atuuka mu tawuni akozesezza emitwalo 10 bw'atuuka bw'ati mu tawuni ajja ayagala kgenda mu kiyigo asasula nusu 2 bw'ayagala okgenda folongoko n'asasula 5 tannayingiza n'ayingira mu dduuka omwana ow'akatogo n'aleeta n'asasula 15,000 tannayingiza ekyemisana ne baleeta kya mutwalo gumu tannayingiza akawungeezi saawa zino ze tulimu awusigalo we n'akuba nti mami tetulina mugaati bino byaweddewo leeta nakati yaweddewo n'ennyaanya biki tannayingiza sitiira era n'akwata ne ku kapito n'agula ebyewaka n'addayo nga tayingizza teriiyo n'alamuza kyokka afulumizza n'abeera awo ng'ategana buteganyi. Actually that is African culture. We thought that we are working yet we are laboring. Majority of people alemera mu kintu n'agamba munaye enkola naye ng'otegana buteganyi
tofumiitiriza naye lwolikeera ku makya n'otuula n'ofumiitiriza noga mu butuufu nkoze ebbanga ddene naye nnyingiza ki ojja kweraba ng'obadde otegana buteganya emyaka gyo gyonna. So kati omuntu oyo agenda okudda ewaka landiroodi ng'akuba essimu tibuna emyezi 6 wakatambulako 2 njagadde okulaga okutegeeza tatundangayo yadde essaati naye kwegamba naye kaakati ente bw'ogula ente 5 ne zikamibwa lita 10 lita 10 olunaku tugeze oyingize emitwalo 5 zibeera mu alaali ng'enjogera y'abavubuka tobaako tobeerako ki kati bw'ogenda okwebalansinga ewiiki ng'oli mitwalo gya 25 ogenda okwebalansinga omwezi ng'olunsi oli mu kakadde nkuwa ekyokulabirako simple logic kati akakadde obeera okalabako ate okusinga ono ow'edduuka abeerawo abantu ab'amaduuka abasinga bakolerera ba landlord naye bo tebakimanyanga nti obeerawo ng'otegana naye tokeeranga ku makya n'ofumiitiriza naye zino ente nti ebeera eyingiza ate ne mu kuyingiza ng'olwedde ne kapito w'omulaba oli wadde mbogamba nti kakati zensonze mu mata zimala kati zino ente kanzitunde awo mpitira n'ogamba mwami Kuzala wano nze siina katale zino ente zizeeyo ozitunde ompe ssente zino zenkoze mu mata kanzigulemu endala zino ate zentunze zibadde zikaddiye kangende nzigulemu poloti enamayumba ey'emiliyoni 2 obeera ose nvula naye ng'ate edduuka terikyasobola kugulira poloti terikyasobola kwongerako wano e Uganda eyalemwa poloti emyaka ejayita takyagisobola olw'ensonga twalina obuyambi bungi nnyo mu bazungu kati tuyimiriddewo ku lwaffe sente gavumenti zetujjamu ez'emisolo zetuzaamu ne zituyamba so eggwanga tuli independent kati so kati omusolo oyina okuguwa mu buwaze kati gwe yali teyagula kapoloti biri president yali atukwasa ekyejo nga batujjako misolo gya mutwe gino emirala nga tulya naye kati tuweera ddala emisolo kati bw'ogattako emisolo n'akaduuka k'olina ogenda kukamaliriza mu nsi eno ng'otegana buteganya so okulunda lyekkubo ge magezi nze sikugamba ali eyo nti nkugamba ojja ogule ewange oba lwakuba nkugambe nti nkuyita ojja ogule ewange naye kiteeke mu bwongo ofumiitirize sente z'okozesa obudde bw'oteekamu n'ebbanga ly'omaze ng'okola ne by'ofunyeemu then otryingeko ku bulunzi ayina amatu awulire gwe wena wenna ali eyo puroguramu eno giyizeemu ki tuwulirize nnyo tupiikimu ebitugasa ebitatugasa tubireke abalunzi gwe wena wenna nga wala puroguramu yaffe yasooka n'osalawo okuyingira obulunzi tweyanzizza nnyo tusika tulidde banoonya kukola omulimu tuweera obujulizi era ntumiddeko omukulu yankulirako ku ssimu gye buvuddeko awo nga neebaza nga weebaza okutuleetera puroguramu eyo omukulu yanneebaza yangamba nti olutuleetedde nnyo puroguramu z'ebizibu naye kasi watuleetedde eyo ate soka tulaba nti otandise okusenvulasenvula nangamba sikuta nti nina okwekwatako nange gye bujja nja kukolayo faamu ninayo kapoloti kange kazano mu 10 so kakati mpozi n'ekirala abantu abali ku free range bettanira ekintu kya paddocks mu mataka gaabwe nti paddocks ziyamba agriculture gyeraga oba farming gyeraga tugenda kubeera nga tetukyalinda nti enkuba etonnye paddock gy'osibye bwoti ofuna ab'amazzi ne bagifukirira oyisaamu pipe kati eno gy'obadde ente gye zibadde zigenda okudda eno ng'eneemeze ng'ozikyusa ng'okyusa bukyusa so kakati twaligize kuba kati system we yajjira luli twate tuwetekengera amafuta ate munnaye kati ziziri sola ze zikuba amazzi ne gazambusa wano mu ttanka kati kitegeeza nti tokyateekamu ssente zigula amafuta sola byonna ebikola kati jja kusobola n'okubeera ng'ete oteeka pipe muziri paddocks ze wasiba obeere ng'omuddo tegukuggwako abali ku free range bonna gye bali bamanyi okugamba nti kakati nze omuddo bwe guba gumbuze nedda omuddo kati gukubula mu Uganda
nga gwe tokyagala obanga tolina busobozi naye obeera n'obusobozi effaamu egisiba paddocks eno obeera wakateekamu ente n'ozijjamu n'obeera ng'ogifukirira n'oteekamu paddocks endala nga 3 zigenda okumaliriza paddocks 3 ng'eno gumeze so kakati abantu bettanira ennyo enkola eya paddocks ate bettanira eno enkola eno gye tulimu eno enkola kati ente zino zirya bulungi nnyo omunnyo naye kakati tuyina enawaculture tubiyita ebinimba bateekamu omunnyo n'okiteeka wabweru ekinimba ekyo enkuba bw'etonnya ng'amazzi gagwamu ekinyonyi bwe kiba kiyitawo nga kisuulamu obubi bwakyo kati ogenda okwekanga omunnyo ogwo mukyafu so kyalibadde kirungi nnyo omulunzi ng'azimbawo feeding area ente wezisobola okuliira omunnyo oba wezisobola okuliira emmere si ensonga oba oli ku 0 oba oli ku free range kijja kuba kikuyamba obuyonjo mu kyokola n'okwagala omulimu ogufunamu kati ente buli lweri obulungi nesula bulungi ekuwa amata okay tweyanziza nnyo tunaddadde banaye njagala n'omwezi gujja naye mpita abantu mwenna mujje mugule ente mwana zihire mwena nkazi shore mujje mugule ente weziri zonna zoyagala tolaba na zino zokka ne bona abayagala ente 5 ne bona abayagala ente 10 gwe jangu ente weziri so gojja zino yogere ekizibu kyo njagala nte ngekama bweti ogenda kuba ogifuna mujje mugule ente tweyanziza nnyo tweyanzege SB4 Media Tuggussa Enssonga bala programu zaffe zino nempikingamu ebyokuyiga nembiteekate mu nkola tweyanza nnyo tulwanise mu kusaba obuyambi abasinga obungi musaba nnyo obuyambi okusinga okwekolerera basinga mothers omukulageze n'abakoonako basaba nnyo obuyambi nze maama nze taata naye bwe ng'ofunyewo akasente sajja nsula mu nnyumba aya sajja yagenda sajja yanzaalamu nandekaawo kati bw'aba yakulekaawo waliwo maama gwe bayite ente kyekyo tuyingire obulunzi ate tulunde tubadde ne Kuzala Quality Farm tusangibwe eno Gomba lona gye tusinzidde ate era nga tujja kubanga tubaleetera emisomo egy'enjawulo naddala ku faamu eno mukulu yasawo n'agamba nyakutambulanga ne SB4 Media tujja kujjanga tubeere nga tubatuusaako emisomo egy'enjawulo kyonna ekibuuzo kyewaleetaza okubeera nga ate otwebuuzaako kiteke mu comment omwo oba ku ssimu eziri ku screen okwo za mukulu ono ojja mubekako ayongere okubeera nga ate muwuliziganya nga muweŋŋana ku magezi n'okujja gwe osobola okujja ku faamu ne weetuukira n'olaba n'okugguka ate era n'ogula nze muzzukulu wa Kabajja batuteekamu akasente abaziwa Ansans tubaagala nnyo bali ku Mukwana Arcade genda yofuna ebintu ebiri mu origin ate ebiri ku mulembe zi blankets duvet covers mattress protectors towels shulax n'ebirala ebiringanga ebyo genda yobugenzi wali ku Mukwana Arcade wakuba ku simu ezo ziri ku screen tojja kubeera nga ate wejjusa n'olwekyo Mukama abankumire mbeere bulungi mweraba Tuggussa Enssonga